Tata byenkugamba bituufu yuno wano bali mu mupampinga bagezaako kuzza mutima gwe wuuyo byenkugamba bituufu jangu naawe olabe mukyakazi wo Joan yuno wano bamupika omutima takyassa kati essaawa yino egenda kuweera essaawa tassa yuuyo Jowa takyassa wuuyo size ze mbiri taata ze yakoze wuuyo Mukama nkusaba mpa ku ssente ebyaddala nsanyuse ku mmange Mukama mpa ku ssente mbutuufu ntambuleko ne mmange Mukama nkusaba mpa ku ssente neebazeeko mmange n'ekintu ekyenjawulo kubanga maama oli wa njawulo gye ndi maama omutima gwo gwenga gwa zaabo Mama gwe gwengamba ekyama n'osirika Mama gwatangeya Mama nga ne wenkola ensobi gw'osigala osonyiwa Kitalo nnyo kitalo ddala eri muganda waffe Joan anapostinzeeko ka video ke ku Facebook era nembagamba tugenda kubanga ate tujja ne story y'omwana ono tuli wano ku ddungu naye nga yavudde mu bulamu bw'ensi banaye ng'okyali mulamu weebaze Mukama ebiseera ebisinga si ssente nti yetubeezaawo wabula n'omuntu alina natalina ffenna tuva mu bulamu bw'ensi mugyebaleko gyonna gye mukoze leero na bulijjo gye mutuusaako engalo nga manya yenze Nyondo Rozet era nga tuzze wano eno kizimbe kiikyawo tuzze okuba nga ate tuzze ku lumbe tuzze okuba nga tukuŋŋaana ng'Abannayuganda ku lw'okufa kwa mukwano gwaffe kuba nange ng'omuntu Jowa mbadde mumanyi kubanga abadde client waffe abadde client wa wetini ku nviiri era nga mwetera ba clients ab'enjawulo era nadde ndi awetini yasobola okumpa amawulire n'angamba Rozet wadde okitegeerako nti ate Jowa akoze eki avudde mu bulamu bw'ensi so ndi n'omukyala omu ku mikwano gye obadde bamumanyiiko awangaddeko nabo agenda okutubuuzaako so n'ensonga egenda okuba nga eddako enkya tugenda kuyitaayitako mu bantu tulabe nga ate tugeza okuba nga tufuna ku mabuga okulaba nti omwoyo gw'omugenzi gudde ewaka omanyi kibeera kibi nnyo omuntu okufiira ku mawanga era n'azikibwa ku mawanga so abazadde tuyina ennaku ndiya gyebaleko mukwano naawe gyebaleko nga byazze bubi ebya Jowa byazze bubi mukwano kitalo nnyo ekya Joan so Jowa ono mumanyidde nga bbanga ki Joan simmanyidde ebbanga ddene nnyo naye ng'abadde mukwano gwange Joan abadde muntu mulungi nnyo muntu wa kisa nga talina ttabbu era nga tubadde tusula naye kazimbe lwakuba abadde yavaako n'agenda kazimbe akatuddiridde akalala so wagenda okuviddiridde mu bulamu bw'ensi abaddeyo amaze okukavaako n'akazimbe ke tulikoe nnyabo abadde avuddeyo adde yakavaawo naye ebbanga si ddene nnyo kati Jowa eno kiki ekyamuse buli omu Tata byenkugamba bituufu yuno wano bali mu mupampinga bagezaako kuzza mutima gwe wuuyo byenkugamba bituufu jangu naawe olabe mukyakazi wo Joan yuno wano bamupika omutima takyassa kati essaawa yino egenda kuweera essaawa tassa yuuyo Jowa takyassa wuuyo size ze mbiri taata ze yakoze wuuyo yeebuuza omwana oyo yafudde ki akukyala ebiseera ebisinga bwe twogera ku muntu abeera afudde buli muntu agamba abadde mulungi naye nga nze omuntu nsobola okuyitina ensinga nti Jowa abadde muntu mulungi nange naye nga kiki ekyamuse okusinziira Joan ekyamazima sigamba nti abadde mulwadde naye Joan bwakedde buki ne batugamba nti bamusanze mu buliri ng'afudde naye nga Joan abadde mulamu nga talina wamuluma yagenzeko mu ddwaliro lyonna talina kyeyali abagambyeko nti babannange nyina kino kinnuma oba kiri kinnuma oba omutima Joan abadde talina kimuluma adde mulamu naye tusuubira kyamuse alabika stress eyeddongo so Jowa kyandibanga ekimuse stress ye yasse Joan stress kuba Joan ate yatugambako nti akooye eddongo ayagala kuddaka era nga maama we yamuweereza ssente ezigula air ticket addeyo ewaka era abadde mu process ekola ku bintu byadde ewaka
we yafiiridde. Abadde yamaze okukyatula n'agamba ab'ewaka njagala kudda waka. Kyokka we yannyukidde n'aganyala adde alina omulimu. Joan alabika abadde anoonyeza emirimu nga gibuze. Abadde anoonyeza emirimu. Situation eyo gy'abadde abeera. Okweraliikirira stress n'emusukkako obungi. Actually abaana abasinga babulidde obulamu bw'ensi wano ku ddungu. Ebiseera ebisinga abaana nga balina stress. Naye lwaki abaana abasinga bwe balaba nti ekintu wano ku ddungu kigaanye tebasalawo ne baddirayo mangu ddala ewaka? Mukwano nze engeri gye mpangala ne bannayuganda wano, abannayuganda abaana balemererwa ne banoonya emirimu ne gigaana, abamu nga ne visa zaggwako emirimu ne gibula, naye nga batya okuddayo ewaka olw'ensonga y'okusekererwa. Bannange oyinza okudda e Uganda ng'olemereddwa, Uganda n'ekufukira ekizibu kusekererwa, kati kye kitiisa abaana okudda ewaka. Nagamba tiisi okubonaabonera e Uganda, okusekererwa kamoneebonere kudda. Bwe batamanyi mpaka kutuuka kufa, naye nga kyannaku. Gwe ku sayidiyo ng'obadde otuuse mu mbeera eyo, ogumirawo oba okusalawo nogaaka ngende waka ekiba kibe kasita waka waba waka? Nyinza okusalawo nga nze nti nzire eka, naye nga olw'obusobozi n'okuba nga olumu abamu tebakwatagana nganda zaabwe, kale n'obeera ng'osobeddwa n'osalawo okubeera ku ddungu, naye ng'omuntu yenna yandibadde tayagala kubonaabonera ku ddungu, ayagala okudda eka at least. Ekyo nandibadde nkubuuza, omwana yenna aliyo ng'ali sitaaka ng'alaba embeera egaanye, omuwa amagezi kinawe omuwa amagezi ga kubonaabonera kuno ku ddungu kutuusa kufa olw'okuba atya okudda waka okusekererwa, omuwa amagezi ki? Nandibadde ngamba mu mbeera yonna yonna oba oyina w'osobola okuyita oba ng'olina asobola okuyambako okudda eka kubonaabonera ku ddungu wandizza eka, kuba n'okufiira ku ddungu process kibonerezo, kuba omulambo okudda eka kya bbeeyi nnyo nnyo. Tiisi odda eka atiisi n'ofiira ewaka e Uganda. Oba oli awo n'okuba nti oza n'obutafa ng'ofunye kubeewamu okoye maama nnyabo nkufukamiza ojja kakasa oba tutuule tutuule tugenda kutuula wa tutuule wano ku bugundi tunyumyenyumyemu. Oli muwanvu maama, tutuule wano ku butakataka tule ku butaka wano tunaakola ki? So abaana bangi wano eno n'osanga omwana ng'asula ku rooftop kubanga ffe tubirabyeko, naye nga muli atyamu kubanga abantu baba bagamba nti muwala wa gundi, mutabani wa gundi yafuluma yagenda bweru. Ate ebiseera ebisinga baba abantu gye tufa bamanyi nti omuntu yenna kasita atambulako, kasita olinnyo ennyonyi n'obeera olagawa, obeera omaze sente ziba zikoze eki zizze, oba ogaggawadde kiba kiwedde. Kati oba ensonga eyo kyasinze nnyo okwetera abaana okulemerakwa, naye ate obeera ofunamu ki? Okubanga olwedde wooli omwaka ne gugwako ne gugwako nga tofuna ssente. Mukwano nze kye ngamba kati nganze atobyeko ku ddungu alibaddeko kko e Uganda tewadde kanti oyinako oyina. Abazaali ofiira wano? Sinza kiwagira nti ofiira wano, kuba si kirungi ofiira ku ddungu. Teri ate ayagala kufiira ku ddungu, naye embeera egaana abaana okudda ewaka kusekererwa, kuba buli omu aba amanyi olina ssente, buli amanyi nti olinnyo ennyonyi ye aba akusuubiramu ssente nti olina ssente. Kati bodda e Uganda nga toyina osekererwa, abaana abamu kye batya okudda eka, naye nga nange sikiwagira kufiira ku ddungu, kubonaabonera ku ddungu. Fazaali odda ewaka. Kubanga mulimu abamu abanga ewaka yavuddeyo nga yalina essuubi, n'asuubiza maama n'asuubiza taata,
mama nabeereyo omwana wange weereza kano omwana wange leeta kano leeta kali kuba nzigina ne mukwano gwange omwana actually Jowa ate kino kyempuliddeko bamuweereza sente yaziwadde ani? Sente Joan kirabika ng'agenda okufa alinga yategeddeko kubanga aliwo mukwano gwe yayise n'amukwasa passport ye n'amukwasa eminate ID n'amugamba binterekere ekintu ekintukako kyonna bintu byagogenda okuba nga obiyina kitege oli mugwe yayise n'abitwala ebintu kati n'akomawo ku makya okujja omucekinga kuŋona dolabe ku mukwano gwo yamusanze afiiridde mu buliri. So mu mbeera eyo omuntu yandibadde alowooza n'agamba nti oba oliawo Joan yajja mu bulamu bw'ensi yakoze eki oba yanywedde obutwa naye ate bw'aba nga yasobodde okusaba famire ye ssente era ng'ali mu process okuba nga adda ewaka lwaki aba yeewa obutwa kiso kyakati yeewadde butwa. Abantu basinga bagamba nti omuntu abeerako ekyebikiro omuntu oba naatera okufa oba oliawo amanya oba abaako n'ebintu by'ahandikaawo ng'abadde agenda kufa. Actually nyina mukwano gwange ali alaini omwana oyo naye yantiisizza. Omwana oyo yamalako contract ye naye mu bugubi abadde mulwadde okumala ebbanga ddene naye nga naye akola ku mulwadde omusajja mukadde baba taata wa mukama we omusajja amusitula amukyusa pampa akola kino akola kiri naye omwana oyo yafubanga bwasobola kubanga nze asinga okumutwala eddagala nerya habo n'omutwalira kuweweezaako kati agamba Rozet kanfube nga bwe nsobola nkole ki ngende waka malirizeeko contract yange kubanga baagana okukola ki okunta nagamba kamalirizeeko contract yange ndabe nga nzire waka nfune obujjanjabi obwannamaddala kubanga naawe waali bo tebakola kiti bamufa kwadde mulwadde wabula bafa ku taata waabwe ne mugakale obanga kyosazeewo ne mubuuza naye oba oliawo sooka oddeyo ewaka obalemereko oba tubeko kitukolawo odde ewaka nagamanyi kasambulayo ebbanga ttono naye ennaku ezo muwala yampeereza ennamba z'abantu be kugamba wenawulidde Jowa neyo story muli nimukutyamu neŋŋamba oba ono omwana naye yandifuna ekizibu yampeereza message n'angamba Rozet eyo ennamba ya mama wange eno ya taata ono baaba in case of anything okola ki oba contact yako yogerako nabo. So wenafunye kino story ya Jowa muli mpulira nti bano omwana ekyokka ekisinga okwemisa yamazeeko ki contract mu bugubi yabadde mulwadde naye afubye nga bwasobola n'akola ki n'amalako ne bakadde be bakama be bakyamunywezezza mulwadde ajanjaba mulwadde nabo bakimanyi nti mulwadde ne mu ddwaliro bamututteyo ne bamugamba agweddemu omusaayi wabula sente ze basaba mpitirivu kyokka bakama be bagamba tebakola ki tebazina ye alina ozikola ki okiziprovidinga naye takola ki tazina abagamba kakati mu nte ngende waka bakole ki banzijanjabire waka bananga nakati abantu bakyaganye. So embeera eyo naye yantisiza munne nga bona omwana ayinza okufuna ekizibu omwana ne mugezaako mugane nga amanyi pa namba y'abakama abo ngezeeko okukola ki kwogerako nabo kuba kati bo tebafiirwa jjukira olwokuba awangadde n'oyo omukadde amulabirira. So bano abantu bakama ffe tukola ebiseera ebisinga tebatutegeera era bo tebalowooza nti baffe tulwala batulina obulamu tulina batwagala kati bo baagala mukadde waabwe akaddi yaweddeyo naye ate omwana waffe omuto tebalaba nti naye kugamba omulwadde ajjanjaba mulwadde kyokka oli afuna obujjanjabi notakola ki bafuna bujjanjabi. So mu mbeera eyo abaana mwenda banaye abakola abali mu buyumba n'abali mu mbeera yonna tulina okuba nga ndowooza twebeereramu ffe nga ffe kubanga abantu bano bo tebatwala ffe nga ffe bantu nti oba ffe tulina abantu baffe abasobola okunyolwa kubanga omwana baavudde mu bulamu bw'ensi bo tekijja bakwatako omwana gakale singa nfiira ewaka kugamba wendabirabye embeera ya Jowa n'emboozi eyo gye nawulidde omuntu waandika embeera ezo owulira ng'otiddemuuko naye nga kitalo nnyo bambi ekya Joan abadde client wa Whitney era nga atera okumuweereza abantu yadde atera omukola katinti ako. Recently, actually it's like a week back wali ku Viva supermarket nasinkana Jowa nanengera nankubako olwali nga bw'omumanyi nankubako olwali ebiki twatugeza kibi twatugende nenseka netunyumyamu kaawo namusa buti nali ddawa nemuga ali Uganda akomawo ddi tinalimu aba client naye kati takola kitaliiwo nemuga akomawo guno omwezi akokola ki agugwako
Jo wangezo genda ku page ye, ku account ya Facebook, nga ine bintu byayogera alaajana gamba simanya aba TikTok munonye kubase ichuli bwagaba ja ichuli rest in peace ko gamba obulamu bwaero bwewonyisa nti ogamba no rest in peace nenga nawe nchokola ki omugoberera naye ati oloneka video kena labira ku TikTok Jo wanga kaimba kulika kaimba mbo katula kakama nako nakalabye keyasembyo actual okola then waloneka yabadagezaako okugamba mbo simanya kambireke kambiveeko baluyimba simanyi title yalwo nga kiraganga Jo abadde mu mukwano nenga maybe oli amu disappointed abadde alina omwagalwa Jowa kubanga yadde alina engeri akolamu akayimba ako ng'agamba nti oba oli oteekeddwa kubeera ffenna kambireke simanyi tukiveeko naye ng'olaba nti n'okukaaba yabadde ng'akaaba oba stress ya mukwano nga yajje Jo ono mulamu bw'ensi kyokyogerako ki ky'omukwano nti gwe gwajje Joan mu nsi sisuubira kuba ebbanga Joa lyawangayidde ku ddungu omuntu abadde kuno ku ddungu nga toli mupya nti wakaliyingirako embeera yonna oba ogitegeera nti eddungu lino si buli omuntu alina love kyemmanyi nti Joa abadde ategeera nti si buli musajja ali ku ddungu nti asobola okwagala n'abeerawo okitegeera si ebadde ensonga enkulu naye nga ne mu ddwaliro bagambye nti yafudde attack kitegeeza nti stress yadde emususeeko saawa eno ali luddawa ali mu ddwaliro sokalumulombo guli mu ddwaliro abewaka mwogera oba boogera n'abo abaliko ku nteekateeka ye asuubizibwa okudda ewaka oba agenda kuzikibwa wano Jowa waliwo aboogera n'abeewaabwe aba famire ye bali mu teeseganya eno tufuneyo sente ze tusonda ffe nabo bongerezeeko abeewaka Jowa asobole okutwalibwa ewaka okuziikibwa ewaka so olwaleero oludde lumaze okuziba tuze kubanga tukungana nga bannayuganda era wensinkanye bebigaalo ono ntwogeramuuko kuba yabadde amumanyi tamumanyi kigenze wala kuva waka naye ate wano ddungu tusisinkana tubako bye twemanyako ebitonotono wabula enkya tugenda kutambulamuuko omunamu tulabye wonna temutugoba temutugobesa mayinja sikusabiriza naye kyonna yenna ky'onaaba osobodde tube ng'ate omubiri gwa muganda waffe gudde ewaka abazadde balina ennaku okufiirwa omwana temukubako liiso oluvannyuma n'obulira nti omwana wange yafiira ku mawanga n'aziikibwayo eyo obwo bubeera bulumi obuli ddabo olumi obw'okufiirwa n'okuzaayisa n'obeera nga tozzeemu kumulabako wadde okumubako eriiso evvannyuma ogamba nti oba omwana wange yaziikibwa wali ekijja so eyo nsonga nkulu mbuuddeko ndi Jowa abadde talinayo omwana kituufu Jowa abadde talina mwana abadde tannazaala so muto Jowa akyali muto nawuliddeko balina emyaka 24 abadde akyali muto bwato bwagenze kale tetugenda kusukkawo awo naye nga omwoyo gw'omugezi omukama gulamuze kisa katulame kyabwe kinatambulatambulamuuko tulabe naye nga tusaba yina n'abalinawo kyasobodde kyonna nga tuyiseeyisa beeko nekyasondayo twegattirewo mubagamba ati agali wamu ge galuma ennyama lyatwayiza akaddeko munange si buli omuntu asobola okuwayo akadde n'ajja n'adisikasinga ku mboozi nga zino abasinga beera bazitya webale nnyo webalire ddala naye obubaka obusembayo bekwatira omuzindalo buli ku baana abali eyo abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa tebalina mirimu bateekeddwa kukola ki bekwatire babuulirire nga maama oba ng'omuzadde wati tozaala nko bwali ozaddeko oba ng'omuntu olabye embeera eno weeri ey'eddongo nze kyenkubiriza naddala bawala bannange abali ku ddungu kuno nti embeera weebeeganye ng'emirimu giganye owalirizo kiganye mukwano kiba kirungi n'oddeeka bw'oba olina bw'osobola okikola n'oddeeka deeka n'ekirampozi kyenkubiriza aba famire zaffe oba abazadde baffe oba emikwano gye tulina e Uganda
nti omuntu aba akomyewo Uganda nga talina kyayinda ng'abadde ku kyeyo mukwano mwanirize bwaniriza n'essanyu temuboogerera kuba bingi bye tuyitamu bye mutamanyi bingi nekyenkubiza nti omuzadde yenna ng'olina omwana ku ddungu omwana ng'akugambye nti embeera egaanye please wakiri weewole looni omwana addeeka kitegeera bana embeera gye tuyitamu nzibu nnyo naye kyenkubiriza nti oba olina omuntu wo omanyi takola nga strugglinga bambi oba olina obusobozi obumuzzeka ng'akyali mulamu mukubirize addeeko okusinga okuleeta omulambo gwa bbeeyi nagwo omulambo gwa bbeeyi eno omuntu omulamu poliisi ekukwata nekuzza ewaka olumu bayinza n'okugula eya tiketi nodda ewaka naye ate omulambo taguteekamu ssente ate baagala nnyo omulambo kuba guliko ssente nnyingi okugufulumya ensi yaabwe. Nange sijja kusukako awo banange mubeere bulungi omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Ndabika nga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe kulaba otya kino bwe tukita ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzaabuza nawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzaabuza nawe olaba tukite nakyo kigwe kijja kunnumanya. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'atuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakunu ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga bannaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.